Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Nabaza Mukama. Alhamdulillah. Twakulabye watandise okuyimba. Watandise okuyimba, watandise okuba shows. Yeah, what really inspired you okutandika okuyimba? Basically, nkuze n'abayimbi n'abazanyi ba firimu ne mama wange muyimbi ate nga yabadde biggest role model wange. So nafuna kyebayita okwagala passion biggest role model babanga muyimbi ate ba interacting nabo nabona abasinga bayimbi oba related to music. So kiba kizibu nnyo obutafuna kwagala mucho. So kifunamu okwagala kuva from school abatamanyi kuva mu somero. I used to write poems at school, nampandika poetry, nampandika rhymes for different people. Then one nyimba zafulumanga zanawandika ngalo kuba zalizabanga mikwano gyange tebazi promoting. Then with time processing mama wange nemugamba nda point of view ye nambulya yekyakityamu then nambo yakyanjagaliza mucho then nekyanjagaliza besides music nakingamba then yena ngamba okunyamba asokunyamba nga ampa collabo 3 just ask yampa nti nzikole mu genres 3 zanjawulo kasi safuna budde bumala wandika na producinga kuba twaberanga mu ddwaliro ate tutaberanga mu ddwaliro twaberanga ku shows nakutambula ku shows. So safuna budde obwo kuziwandika nga waali but try to agree that tugenda kikola then nkubira concerned parties nkubira mikwano gyange babiri aje tuziwandike nabakubira onako nabakubira enkera ku machama mwe yatufaako. So nekivaawo ekyo but then with time nengenda lupanga twagenda mu meetings za UNMF netugenda wawa kati ngandaba nganjiga kwa tulako mu meeting ya UNMF mwe yasema nga mami amaze okutuvaako ne banyonyola kama sali mu music netonyonyola business in music netonyonyola strategies zoino okozesanga promoting nebatuwa information omulungi nengamba nti nindabanga bibagame nsobola obikola I can put in time and I approach the DJs nsobola batuukira nembawa music nsobola bina marketing strategy ina nsobola gikola bina nsobola byekolera. So nengamba why not kubanze I'm very good at writing rhymes and rhythms and poetry. So okuwandika tekinzibuwaliza and flows tekinzibuwaliza just kati netaga vocal training which I've been doing. My vocals are improving. Era ga 5 November ubadde walina bio show yaffe ku papa tekyasobola bio nze ngenda kubeera live ku Facebook Evelyn Love eya mami then ne ku YouTube ye nayo Evelyn Love ne ku TikTok yange kuliko Sakaxis wotekako Raskaxis ne ku Facebook Instagram. So Facebook, YouTube and TikTok. So echivulo but bugana chikola online. Yes, nachikola online. Okay. Ngoyimba nyimba za mami obezi. Yes, ngena presenting nyimba za mami wange. Hits ze nestali hits ze mutamanye ezimu amanyi zibumanyi then nkole no lwange primary ngo lwange sharing namwe kwamba nishalina ko just piece part of it. Okay. Just ndabe audience igena perceiving it ate audience tebadembi. So that means webanga teasers zibayisiza bwezi that means unafulume waka nga you ready ngamaliza bulungi maybe reaction ejabera better. Okay. Yes. So far ina yimba meka is it ready kati I've recorded 3 songs so far na record zisatu bidi demo and mastered. Yes, but I'm still writing more music. Okay. Yes. Mastered with Maama. Yes. Video yagwa. Tenagwa tetunakola audio sinaji releasing nayo. Okay. Ni audio sinaji releasing. Ngina releasing audio ku Fifi. Ngina do performing live then I release the links as well.
Okay. Nazo releasing ku social media. Okay. Talking about okuyimba twakuleko ina show gyokuba bakupangisiza era abaga okupangisa bayita bakufuna bati. Kati esawa zino when a perform ku Zubairi Fan Awards. Yes, a video etambula. Yes, when a perform ku Zubairi Fan Awards. When a performing ku jam session ku Alwa. Yeah, kuba jam session bakiza upcoming artists okupresenting ira bali abalala no presenting but bayita ne ba scouts abenjawulo bakuba si kyango ki sport yanjo scout naye obera very vigilant obera ku Alwa ne wetegereza so sporting anti bayita ne ba scouts from different record labels. Yeah, so yali opportunity nungi era mukisagwa manyi gwe bampa era mbebaza nnyo bonna aboku Serene. Bakupangisa sente meka? Tebampangisa. It is a jam session just tugenda yo kujja. No ngamba baga okupangisa oli wa sente meka era management wafunye obocheyi. Management omugaso gwa management ku bookinga shows kushkedwingira studio sessions kukuza bookingira flights events bichi transport kutenga for transport communicating n'abantu which by now team jenina solo handling all those things. So yes, I have a team for that. Then okumpangisa isawa zino so akugama price intivate because Uganda nsinene ate Uganda si enkomekerero yensi omuntu asobanga agala kutwala wanga gwe wagamba agala sente wezi. So negotiating for favorable terms so kunako WhatsApp kusa 0700 41 96 10 ompeleza ko message nombulira event ye fanana etya ninkubya terms zange and setting up pricing very favorable for both of us. After net favorable. Okay. Yes. WhatsApp is 0700 41 96 10 MTN 0776 42 42 37. Okay. Ekivuga batisazamba abali bategese ekivuga kwali ne papa bagaba bagena kuwa sente za capital. Otandikawo business bakuwa sente watandikawo business nga gweoba. Sente nafuna sente okuva director Bossa nokuvewa akola ku accounts za papa Misa chamita Shamim. Yes, mchala musiramu ya sente ya propose ngamba gena ku scheduling a meeting azinkwase mu buntu nganze which to planning ira then investment tedi tusola manya chogenda ku investing amu kitufu kuba abasinga businesses zebakola either aba inherited wa idea aba yagifuna wantu banga muri mugwa badakola so tusola kuvaira imbo funye milioni 10 noga kati ngenda ku investinga yadi olusi tufunamu obudde nga abantu nogamba ntize nafuna milioni 10 ngenda zikola mochi eba ideology eba thought kiba kirowoozo naye ndoza nzikati investment zisaba katonda guiding sente azinyambe ko investing ambitufu kubanza simanyi kitufu kya ku investing amu simanyi yade nakola ko ku mirimu ejenjawulo ninawo maintenance and yes and insurance insurance wamfunyo obulwadde oba yes now insurance now ne gundi like maintenance ko maintaining healthy hygiene bills masanyalaze mazzi yeah I can handle that. So aba bana school nozigata mu music ngejo bazudde ntyo ine kitone ogenderawo isobolo gata yes ngenda gata mu music tukateka ne nanti investment ngamba nti bijabuzi no gama kati wakati waliwo forex trade waliwo bitcoin waliwo taka waliwo kino tako bituna mu kusinzira ku process jobo tambulira ko kati so kati ku knowledge gwenina nti soba tugeze singa nsome wa procurement and bichi ngamba katika nkole duka katika nkole business ya kusuubula but knowledge asinga simulina nze kati knowledge gwensingo banaye manyi business in music namanyi nakola music. Okay. Yes, kwanza kubadanga ndi dancer so I know how to, music mumanyi bulungi. Okay, ngatumaliza investments za mami ziyimiridde zitya zitwala bulungi ennyumba biri bitya gy'obeera
Yes, mami wange yandekera ennyumba. Nasanyuka nnyo kyeyankolera because ye obulamu bwe yabubeerawo nga abubeerawo ku lwange ekitegeera ninga naye yalina bye yayagala ng'omuntu era kinumanya okuba nti zisobodde bimukolera nga waali naye nkyabimanya bye yayagala okukola kuba ye yali ayagala nnyo ye yagamba yakula mulekwa yakula talina bazadde be bombi so nga ayagala nnyo yamba kuba mulekwa kati nze nga space gye nina ebujuuko nga ndaba eba opportunity y'amaanyi ogikozesa okuteekawo bamulekwa ne bagikozesa okufuna rehabilitation eyo okufuna ku mmere ogenda foundation. Yes, si foundation nti ngenda kujja abaana ku nguudo nedda sigenda kikola bwenti okuba sina funds bana abokukyalo bano si abokukyalo nedda Katonda banaleeta benjo okukola ki benjo otandikirako tusotandika mpola mpola n'emmere n'ebyokulya nga babeerawo then mpola mpola nga tuyiya neki tuyiya ne school fees tuyiya nebibagenda okukola ebirala mpola mpola kuba ekirooto kye kyali kuba kuyamba ku baana abanaku era yagenda era already afunyeyo omwana omu era afunye okulabirira omuyina ye omwana nze sina busobozi bumulabirira sibusina bufuna so namuplesingako mu kyalo akyaliyokko ne jjajja ne maama we alina maama we so ali ne maama we ne jjajja we ne taata we gyali yes mami ye yalaba story yaabwe nawe omuwala mbeera gye yalimu so namubringinga close namulabirira n'omwana we but so bwe yavaawo nali nze sobola kuhandolinga mukyalo oyo na mwana we at that time nga netaaga okusettinga obwongo bwange into the right mindset n'okusettinga pace ennungi naye nga orphanage tetugenda era ina foundation yo naina nga alina abaana bayamba nga tana space wa batereka nze nina space asobola ogireeta ne tunegotiatinga ne tugikosa mpola mpola nga wetwekulaakulanya nga tuyamba